Ngenda nkwere wano bankwenga tuvuddeko. Anko mpa wano bakakase. TikTok ekutte omuliro. Mwana mulenzi munangate Paraso nga ali mukuwa munangate. Wali mwana mulenzi munangate grid icon amaja side eno. Atenga ku side yemu munange mwana mulenzi munangate King Saha video munangate TikTok live agitadde side eno. Lengera ate munange ebibadde emabega kiyite behind the scene side eno. Pamita Jaminat era nga nsinzira ku Jaminat Yugi ngenda kubeera nga ntandika wali n'obubaka ate obw'omwana mulenzi munangate King Saha ate Masa Wonjije munangate n'omuyimbi ate wali Paraso. Kakati nno mwana mulenzi munangate King Saha wuuno nkugambye nti n'oluyimba luno dutrades kibayita okutradinga era nga wogenda ku TikTok muganda wange kino kyo nkikubuulira. Wogenda ku TikTok oluyimba luno luli mu kutradinga nnyo nga bw'okiwulira muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye ng'alabiddwako wali era nga bw'olengera akatambi ako awo yali ali mu kushootinga vidiyo eno eya TikTok live. Era nga bwogezako okulaba okugjayo amakulu ate ag'oluyimba era nga bw'olengera nga bali mu kushootinga munangate okugjayo amakulu g'oluyimba olwa TikTok live. Kakati era ku side yemu n'atulagako ko wali nga video ewedde era nga osobola okugenda munangate ku page ye eya YouTube n'olaba bulungi nnyo oluyimba luno ate wali ojja kakasa muganda wange ku luyimba luno ate TikTok live olw'omwana mulenzi munangate King Saha. Bwenti bwenkoze era nga bwenti bwenkyekizeko ate ku mwana mulenzi munangate King Saha kati awo kankuggyewoko ate nkutegeezeko munange side eno. Kakati no TikTok ekutte omuliro era nga Paraso wali abadde ku live wali awadde mwana mulenzi munangate icon wali sente icon asomye enamba live wali muganda wange kibadde mu katambi gubadde muliro. Lengera ate ekiri eno katono nnyo ate ndyoke enkomewo Video. Yo, hey! Greedy! Anko! Dirisia na greedy wa, oli fiti. Ndi wanera nga obimanyi ghetto youth ayina kushininga ndi wanera. Paka last greed must shine. Nero achiteba ulira tubagamba. Kuba anko. Ensawo sina mu obimanyi ghetto youth. Bogambye. Sina mufete anko. Ayi, ngenda kuwa gamba asagala kuwera wano bajja gamba waliwo ensonga ngenda nkuwere wano oba nkwenga tuvuddeko. Anko mpa wano bakakasenti. Anko kube simu awo bamala okuwa ku Greed icon sente. Greed alina kulya kusente. Ono mwana wa mama. Bawe Greed sente kati. Lete simu wano. Njagala kuwa Greed ku sente. Greed icon. Greed icon sebo. Wanji anko wange. Togamba mbwa matu ali twesanze ne wabaawo obuvuyo. Oba obuzibu. Era onsanga no ngamba icon ndokola sabyagala wait. Nebisamo omukono nga bigo. Obude wano. Kubira Gabriel, teka ko Gabriel. Greed ya bannange Greed wange. Bade teka kawo. Gwe kambalo njagala kubira kashi ya wano. Wali awo. Gabriel. Wali? Wali ati Oluganda. Wali? Olina ompandikire namba y'essimu eno. Nsomera ku namba Greed. 0707 0707 08 27 Ejiddemu 0707 08 27 Kudako 27 wasembyayo photo. Greed labayo. Gikomentinge wano wansi. Gikomentinge wano mu comment. Gabriel berako. Kangi. Eyino 0707 08 2740. Ojifunye?
yeyo 0707082740. Ndiddemu ogi confirming 0707082740. Yes. 2740 yeyo anke leta na bunyamole. Ereta manya ki? Leta na bunyamole anko. Gabriel. Wandi? So kontereko pre-daiko now breakfast ya mitwalo 10 kweye namba katikati. Eleta manyaki? Ereta manya ki? Leta na bunyamole. Na bunyamole mutereko 15 boy. 15 anko. Wechiri. muteya anja kalanga koli naye ngambe wa message era zenze mbikolera ono. Bwe. Sebo. Chiri anko, I am okay. Pre-daiko must shine. Ereta na bunyamole. Leta na bunyamole. bwe kityo nno munanga ate bwe kitambudde era nga bwe nti bwe nkoze ku zi updates zino ngenda kusaba video gimpe like kasoobera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti